dear members of Parliament, we are deliberating on the controversial Coffee Amendment Bill 2024. A decision was made to expel journalists from the media gallery. As leaders of the Uganda Parliamentary Press Association, we think this is uncalled for. There was no need of chasing or throwing away journalists and then confine them in the members' lawn, in the conference hall. As the leaders of UPPA, we are not engaged at all. And I want to inform you, and we think as leaders, they would have engaged us before such a harsh decision is taken. And we condemn the decision that was taken to throw away the journalists. As media, we are not here to be pro-government, and we are not here to be pro-opposition. We are here to fulfill the mandate of being a journalist that is professional in terms of disseminating information. So we don't want to say we are pro-opposition or pro-government, but we are here to disseminate information to the public and follow what was going on. So I decided to call for the meeting of members of the Uganda Parliamentary Press Association, and some resolutions have been made. One, we have agreed that we need to engage the leadership of Parliament to see that such incidences don't occur again. Two, we have agreed that starting now, we shall not cover the proceedings of Parliament, neither the proceedings of the opposition or government activities in Parliament, until when the leadership of the Uganda Parliamentary Press Association engages the leadership of Parliament and have a common consensus and give an assurance on the safety of journalists in this Parliament. Three, the editors. I know that some editors will be putting a lot of pressure to the reporters here at Parliament. I'm requesting you that let's be patient. This issue is going to be addressed. I know the leadership of Parliament will listen, and it may be today, it may be tomorrow, it may be Friday. The issue will be addressed, and the reporters will come back and resume the reporting in Parliament. Let's be patient just for today. But we condemn the manner in which the journalists were chased away from the media gallery and confined in the conference hall of Parliament by security officers, by unknown security officers, because some of us, we know the security officers who operate within Parliament. But this time, the faces that confine the journalists within the conference hall are not the common faces we know of Uganda police that work at Parliament. We are parking our recorders and we are moving out of the gate of Parliament until further notice, until we engage the leadership of Parliament. Yes. Bassebo ne banyabo, bassebo ne banyabo, njagala okutwala omukisa guno kubeebaza. Nze pulezidenti w'abannamawulire mu Palamenti, ate era njagala obbategeeza tuvumirira ekikolwa ekibaddewo ku bannamawulire. Tulabye bannamawulire olwaleero nga bagobebwa mu lutuula lwa Palamenti. Ababaka ba Palamenti babadde bakubaganya ebirowoozo n'okusalawo ku nsonga ey'ebbago ly'etteeka ery'emmwaanyi erya Coffee Amendment Bill 2024. Bassebo ne bannyabo, ffe nga abakulembera bannamawulire ku Palamenti, obukulembeze bwa Palamenti
tebututuukiridde oba okututuukirira nga bagenda okusalawo okugoba bannamawulire. Nze ndowooza nti bandisoose kutwengeejinga ng'abakulembeze b'amawulire ku palamenti ne tulaba ensonga eno tugikutte tutya, kubanga ba editors singa babeerawo ebifaananyi ebitali birungi, ba editors babeera n'obuvunaanyizibwa okusunsula ebifaananyi ebyo okugamba nti kino kiveemu, kino kye tuba tupublishinga. So n'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo, mpisa olukiiko olw'amangu olwa bannamawulire bonna abasaka ga palamenti era ne tusalawo ensonga ssatu mu kukkaanya. Ensonga esoose tukkiriziganyizza nti tulina okwengeejinga obukulembeze bwa palamenti kuba tumanyi tubuwuliriza nga ffe abakulembeze b'amawulire ku palamenti. Bwe tumaliriza ekyo tulowooza nti ensonga eno tujja kukkaanya tulabe bannamawulire bakola batya emirimu gyabwe ku palamenti awatali kutiisibwatiisibwa, n'okulaba nti ate ebibaddewo olwaleero biddamu okubeerawo, tebiddamu kubeerawo. N'ekyokubiri, bassebo ne bannyabo, tukkiriziganyizza nti bannamawulire balina okukola emirimu gyabwe nga tebatiisibwatiisibwa ku palamenti. Tukirabyeko nti bannamawulire olwaleero babadde bakola emirimu gyabwe ne tulaba abasajja abakuumaddembe betamanyi na ku palamenti ng'ate si bapoliisi ba palamenti ne bajja ne bafulumya bannamawulire. Ekyo tukivumirira era nga UPPA era nga pulezidenti wa bannamawulire nkivumirira, era nsaba sipiika wa palamenti n'obukulembeze bwa palamenti bonna tetuddamu kulaba bikolwa ng'ebyo. Ekisembayo bassebo ne bannyabo, tukkiriziganyizza nga bannamawulire nti katwongere okuteesa n'obukulembeze bwa palamenti, naye okuva kati n'okweyongerayo ffe nga bannamawulire tetuwagira gavumenti ate tetuwagira opposition. Ffe omulimu gwaffe kubeerawo kutuusa mawulire ku bantu baffe nga bwe gaba gabaddewo. So tetulina musango gwonna gwe tuzizza kutwala kamera zaffe mu chambers okulaga bannayuganda ebigenda mu maaso. So okuva kati tuyimirizza okukavalinga entuula za palamenti, tuyimirizza okukavalinga komiti zonna eza palamenti, oba komiti za opposition ziri chaired by opposition oba komiti ziri chaired by NRM, tetugenda kuziddamu zikavalinga. Oba press conference oba kyonna ekigenda mu maaso okutuusa ng'obukulembeze bwa palamenti businkanye bannamawulire n'abakulembeze b'amawulire abasaka ga palamenti, tukkaanye security yaffe eri etya. Kuba kyewuunyisa omuntu okwambala ng'ate tayambadde uniform najja n'afulumya bannamawulire mu chambers n'awamba kamera za bannamawulire ate n'akwata bannamawulire n'abateeka mu conference hall n'abaggalira. Ekyo tetugenda kikkiriza mu bukulembeze bwange Uganda. So kambasabe bassebo ne bannyabo, tupakinge kamera zaffe, tupakinge recorder zaffe, tupakinge notebook zaffe, tugende okutuusa nga batuyise. Bwaba naye twetaaga bajja tuyita. Mwebale nnyo. Ekireesera okuwa n'okuyimiriza.